brains mukwano oyo mwana modo gwe twakola wano yali yesimbyewo mu mpaka z'aba modo nafuka Miss Africa top modo Africa banange yo nno kati yakomyewo ebambi yakomyewo mu bitibwa ebingi polisi ya Uganda newerekera ne bateekamu ab'SFC bagambye nti ono mukwano Uganda yatambuza olulimi oluganda airport neewuniikirira mukwano mwana Trisha abikoze so we are so happy yali Lebanon by the way of recent we wali mulivu saakomyewo yawangudde yalaza abazungu nti mukwano tulina obwana obutambula nga teyali muwogo oba yali akulidde ku but she made it yanyuma nnyo katulabe emboozi ye by the way kyazaako tumanye ki ekiddako era abalaka ki Amanya bampita Ahwera Trisha nze Miss Africa wa Miss World next top model 2024 nga nakakomawo kati saawa zino era mbebaza nnyo okunkulisaayo kyenawangudde kiri part of modeling career yange ndi model so kyenawangudde zabadde competitions e Lebanon as a Miss World next top model so nga banoonyamu abantu abasinga 12 so nga nze nagira mu kifo ky'omusanvu in different countries kuba eno yali Lebanon then yaddako yali mu Turkey then endala yali Belarus nenga wano Uganda tuwetabangako mu mpaka mu beauty pageant yonna sikikolangako bakusuubiramu ki bo nga bo oba ne bana Uganda bakusuubiremu ki right now ndi mu in contact ne management yange tugenda kukola first of all kubavubuka kuba ndi muvubuka naddala abawala tugenda kulabirira ku bantu abakyala balina mental issues abo batamaliza kusoma tulina kyetuplaninga like in future but ebyo byonna tuba tulina obyogera mu kaseera ko mu maaso ekyokaluba kijja wano ewaka ti support tewali yadde abannayuganda tukwataganire wamu tuyambe abantu abatera turepresentinga naye nga temuvaayo kubayamba oli n'abawandiikira oba n'abawa message oba n'abacommunicatingira naye ne mutafaayo naye ate bw'alaba nga avuddeyo bwe bati ne batandika omunoonya so support wano ewaka ekyali ntono nnyo wena be wawandiikirako ne bagaana bangi kuba ate bw'owangula tebayita Trisha bayita Uganda so mbadde nsaba bannayuganda bonna naddala ekitongole ekyabakyala Honorable Speaker Anita n'abakyala abalala there are very many girls that are doing pretty well ebwereyo naye nga tebalina support wano ewaka Okay, that is Ahwera Trisha. We balichikirira Uganda. We are so proud of such baby girls and boys. Abatambuza eggwanga lyaffe. Goody yamulese. Kirabira. Ataddemu anti ensimbi ne office bayinza ogitunda. Gwe omanya situdde buli mmotoka mu kibuga. Naye baabi afuddeyo because Miss Africa abaddeyo. She's a Miss Africa naye nga tannajja mu butongole. Ayina n'ebirala bye yawangula era ne tubikola maye ffe tuliwo okubeera ku baana bano kyekitufuula programu yaffe ey'enjawulo buli kyakola ttera omugoberera mwana muwala azze awangula ebintu wala ebyawangula oba yali mu America era ne tubikuba so we are so proud of you bangambye ne gundi yataddemu ssente munnamawulire munnaffe lwamiti gwolooza bannamawulire tuzannya yeah we are not joking sente za makeup tuzikola mu bintu Miles Ramiti Miles took to me Jeko thank you for the good heart by the way he's so kind webalire ddala kali mbazira tone eri embozi yekuttemuko I don't know if it's